Abalungi balamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Wasuze otya eyo, wasibye otya yonna gy'osinzidde njagala kwebaza Katonda ate ku lulwo njagala kwebaza Katonda ku lulwo yonna gy'osinzidde mawanga ag'enjawulo. Nze Nicholas wano nga neebaza Katonda ku lulwo. Weebale olw'emikono gyaffe abali ku YouTube, mwebale kutwagala, mwebalire ddala muli so genuine. Omuntu atwala obudde n'agamba let me subscribe to this channel nsobole okulabika nti nno ngoberera mpuliriza ebigenda mu maaso mu kifo kino. Nammwe era mikono gyaffe abali ku Facebook twagala okubeebaza mwenna mwebalire ddala kutwagala. Kama kibabalire tukkiriza nga mwesigwa yatuyita era alina ensonga lwaki. Weekend ebadde so busy era weekend eri busy nnyo. Katonda atwadde bwekisa kulabikako wano olunaku lwolwaleero naye singa tekibadde ki badde simanyi oba nnyinza okubeerako wano, naye Mukama mulungi atuyinzisizza dakika zigenda kubeera 3 zokka zengenda okutambulako naawe mu kifo kino. Ngenda kusooka nkuwe vidiyo zino oziwulirize n'obwegendereza. Ndakuwa vidiyo zino. Wiiki ewedde waliwo ebigambo ebadde bitiŋŋana okuva enansana netukkirirako eri Nigeria netuvaayo newalala wesobodde okulabika nti nno njogerako. Kakati nze Deputy Jesus nabategeeza ne mbagamba nti no si kyaki. This is a media whereby we cover out stories, we cover out what is happening in the body of Christ. Ate ne tulabika nti no tubaako naffe ensonga zetugattako obutatuleka mu bbanga. Alina ekirala nti we have a people, a number of people abagoberera platforms zaffe ate era nabo ne bavaayo ne batubuuza ekibuuzo owaayi ate kiri kye nawulidde gundi yayogedde bw'ati kino bwe kiti kiri kitya baako. Kakati naffe tugezaako okugattako ne wabaawo ayambibwa bwe mba nga njogeddeko n'abantu 2-3 ku nsonga efaanaganako ng'eyo ne bakitegeera then manya nti eriyo omulala naye ayinza okuba nga akyetaaga okukiyiga okuvaayo mbeeko ensonga zetutaanya wano. Nnaku z'omwezi 24 Sande tubitira okubeera n'omulabe wa Kristo programu eyo tubeera nayo kuva dda nga tuli nayo, so tuze tutambula nayo mpolampola tutunula tukuba tooki basically mu mubiri gwa Kristo nga naye woobeera eyo ne mutunulira ebyobufuzi ne mudiscussing ebyobufuzi. Museveni avaako ddi, Bobi Wine yawangula, Bobi Wine ye pulezidenti, Museveni mufere ABCD batooki mu ggwanga ku ggwanga. Kakati naffe bwe tubeera ino mubiri gwa Kristo waliwo ensonga zetutaleka mu bbanga. Twebaza Katonda. Wali angambye nti gwe lwaki tosooka kusaba ng'ogenda kutandika programu? Mba namaze dda okusaba. Amiina. Kale kankuwe wiiki ewedde wabaddewo ebigambo ebigenda mu maaso ku nsonga ya Maria yazaala Yesu. Kakati ndakwogera mpola olw'eddoboozi lyange lyakoseddwamu. Kakati Wilson Bugembe ebigambo bino ngenda byogera nammwe abagoberera abawuliriza speed nnyingi nnyo. Oyinza okwagala okulowooza okumaliriza nti osanyusa, oyagala okusanyusa abasamize, oyagala okusanyusa abatamiivu, oyagala okusanyusa abalogo, oyagala okusanyusa abakatuliki, oyagala okusanyusa abayaaye, buli level y'abantu oyagala ogisanyuse babeere nga bakwagala nnyo. Bakwagala ennyo olowooze nti mu kukwagala ennyo nti kigenda kukyusa obulamu bwabwe okukkiriza Katonda gwokkiriza. Nyinza okwogera nti nno ekyo kikyamu bweba nga strategy
ekikyamu. Ekyokubiri, eriyo bazadde baffe, emikwano gyaffe betubuulira enjiri eyo, Bakatuliki. Kakati bo balina ensigo gye baasimba ddala kuviira ddala mu Roma. Roma yasimba ekintu ekiyitibwa Queen Mother. Queen Mother. Nawulidde Wilson Bugembe omusumba ng'agamba nti beewaabwe baafunye video sosobodde kugireeta olw'obudde ne data, naye baafunyeyo omukyala yazze mu kyaki yaabwe n'abawa ku ssente, n'abagamba nti wali wasaanawo ekipande ekifaananyi kya Bikira Maria. Wilson n'asanyuka nnyo n'abagamba mmwe abatyoboola Bikira Maria yazaala Yesu n'ebirala wankizo nnyo n'ebirala bye yagenze ng'agattako. Era Bikira Maria tumwagala nnyo olw'ensonga nti ye yazaala Yesu. Ffe wano ku Worship House tumwagala nnyo. Kakati ebigambo ebyo ne biwulikika eri mu balokole abalala benyinza okuyita ekika ky'abalokole abalala abagamba nti ffe tetugatta Maria ne ku ekyo kye tusinza. Kama ebazibwe nnyo. Kakati kireetera Abakatuliki okutandika okwagala ennyo okukyawa bali eri abakuba ebifaananyi bya Bikira Maria. Kakati obulako kimu kuteeka bifaananyi ebyo mu kanisa bagenda nti ffe tumwagala nnyo y'ono yazaala Yesu. Kakati no kiba bwe kityo ne Yusufu eyali kitaawe ku nsi mu mubiri, naye tumukwate tumuteekewo oba naye tumugatte ku ekyo kye tusinza kye tuyita diet. Yebazibwe Mukama. So Kristo yayogera ebigambo bino n'agamba nti mpemberera kusanyusa abantu nanti ki kusanyusa Katonda. Buli ogenderera ennyo okusanyusa abantu mu buweereza bwo ofune feva ennene nnyo eri abantu. Otuuka okwogera ebigambo, oyinza okutandika okwogera ebigambo ebitali mu nsa nolowooza nti bagenda kukwagala nnyo naye nga oli wakati oli mu kwonoona doctrine. Now nga sinabagenda wala kansooke nkuwe video zino bbiri then zijje nkusomese. Omusumba Robert Kayanja yabadde ayinako waali. Just njagadde owulire eddoboozi lye, ebigambo ebimu ebigenda okuyitamu si byengenderedde, ne just njagadde kupikinga mu point emu ekwata ku Maria. Ebigambo ebirala sibina kyengenda byogerako as he a person aleka ayina waayita, aleka ayina ebimunyega omutima wamu ne mutabani we. Saagala genda mu personality zaabwe, but kyenjagadde okuwuliramu kyekigambo ekitibwa ekya Maria. Kyenjagadde tukubaganyeko ebirowoozo. Then ekkanisa emu eri Nigeria awo nayo yavuddeyo nekola statement yemu ku Maria. Yagadde tuwulirize. Wuliriza Musumba Robert Kayanja. 1, 2, 3, go. I have one son, Ich habe einen Sohn, biological. biologischen Sohn. You touch my son, Wenn du meinen Sohn berührst, I'll kill you. töte ich dich. You didn't hear what I just said. Du hast nicht gehört, was ich gerade gesagt habe. Danke. I'll kill you. Ich werde dich umbringen. So when someone Also wenn jemand says something good about the Virgin Mary, you should not attack them. Wenn jemand etwas Gutes sagt über die Jungfrau Maria, greift die Person nicht an. Now, if someone says something good Bitte nimm die Frau about nicht weg. Virgin Mary, you should not attack them. These are our fathers in faith. Mbagala nnyo, nze nkuze mpulira bigambo byabwe ebyo bitunywezeza mu Kristo, bye bitulaze ekkubo naffe lye tubuulira, bye bigambo bituze tuwulira n'okusoma Bayibuli n'okubikkulirwa okw'enjawulo mu kigambo kya Katonda.
ebimu Mukama byabakozesezza nga tubalaba bitufudde okubeera n'embavu okusigala nga tuyimiridde okwogera kitula okuba nga twogera mulembe guno. Now bwe tutandika okuwulira ebigambo nga bino biina engeri gye bitu twewuunyisaamuko akatono oba oliawo. Ekisooka nkutegeezezaako nti ebiyiseemu ebya mutabani we I don't have any say about that, naye ekyamya nti omuntu yenna kasita aba nga ayogera ekirungi ku Maria, you don't have to attack them. Now ffe eno mu kkanisa ya Kristo ennamu ey'omwoyo njala kugamba ebigambo bino okusinziira ku Bayibuli gye nsoma, okusinziira ku kubikulirwa kw'emanyi. We don't have anything with Mary. I'm sorry to say that. Never. Tekiriwo. Nkaddemu. We don't have anything with Mary. Yazaala omwana mu mubiri, that was all. Kakati waliwo omukulu omu eyantegeezezaako nangamba nti singa Maria teyaliwo tetwandibadde ne Yesu. Ndowooza ne Wilson Bugembe statement eyo yagyogeddeko. Now njagadde nkutegeeze era namutegeezeza ebigambo bino nti ensonga emu ku bya Kristo n'okumuteeka ku musalaba kwe kweyita ayaliwo omukadde ow'edda nedda. Daniel amuyita omukadde ow'edda, the ancient of days. So yayogera n'abagamba abafalisaayo nti Ibrahim nga tanaba kubaawo nze nga wendi. So twogera ku muntu oba twogera ku muntu atabaddeewo because of Mary. Oba twogera ku muntu ayaliwo edda nga ne Mary tanaba nakubeerawo. Twogera ku muntu eyaliwo okuva edda nedda nga n'emisingi gy'ensi teginnaba nakusimbibwa nga waali. Kakati taliiwo kubanga Maria waali nedda. Twogera ku muntu ayakyalira ku Ibrahimu mu mubiri. Kristo okulabika mu mubiri gw'omwana, okumulaba mu Bayibuli ng'emwogerako omwana atuzaaliddwa ffe n'ebirala. Mary yazadde omwana mu mubiri. It was not his first time Kristo okulabikako mu mubiri. No. Yajjanga yeeyoleka mu mubiri naye mu ngeri ey'ekyama, naye ng'ate waali ng'olwazi mubiri. Tuli ffenna yajja yeeyoleka, yajja nga waali. So okuzaalibwa kwe okuyita mu Mary, it's not part of our deity. Nti Mary ekyo kimugatta okubeera mu deity. Kyetuyita deity, it's the three heads, kyetuyita Trinity, Father, Son and the Holy Spirit. Mu Trinity eyo, mu triangle eyo oba mu Trinity eyo Mary talimu. Mary talimu. Kakati ffe singa tutandika okumunoonya bwe tuyinza okumunyiga, kubanga yazaala, n'olwekyo tubeeko we tumunyiga, kitegeeza ki nti tugenda kumuyingiza mu deity ate nga bino bya mu mwoyo. Yes, Kristo yennyini yayogera mu kyawandiikibwa kiri eyo mu Matayo 12 eyo 48 eyo kweyongerayo. Bajja bamunoonya ne bamugamba nti maama waakunoonya. Maama waakunoonya oli ludda basebo. Nababuuza nabagamba mange yaani, baganda bange be baani, kitange yaani. Wabula oyo akola kitange bye yantuma, oyo yekka akola kitange bye yantuma. So kitegeeza nti yoyo closet relative. Yayogera ebigambo ebyo si kuyisaamu Maria maaso, wabula naye kennyini yali akimanyi ng'akitegedde, ng'akimanyi bulungi nnyo nti ye okubeerawo Maria teyeegatta na muntu. So Maria tali responsible
ku ekyo ekyazaalibwa. Kubanga era n'okumaliriza okuzaala omwana oyo yasigala mbeerera afuta n'azaala abaana takyali mbeerera. Kakati ffe wetuba nga tukisigala tukyamuyita Virgin Mary, it's wrong. Kubanga bwe yamala yazaala abaana abalala ng'ono amaze okuzaalibwa tuli ffenna. So she was just a vessel used. Kama ebazibwe. Wabula singa tumukwata ne tunoonya we tumunyiga kubanga yazaala, okay, kati kale katunoonye we tumunyiga bambi. Tunoonye we tumunyiga. Kitegeeza nti mu doctrine yaffe tugenda kutandika okumunyiga ewandu n'okutandika okwagala okumujjukira n'okumulowoozaako. So buli lw'oyagala okumulowoozaako nekye yakola ogenda malirizo zeeye Vatican. Why? Kubanga yo Vatican we baatandika okumulowoozaako ennyo ne basala amagezi ne bagaa kakati ffe tukoleze tutya tulekewo kino nti now she's the Queen of Heaven. She's the Queen of Heaven. Hati ne bamuwa taito eyo. Taito eyo oli Mary gwe boogerako wa Vatican oba Catholic Church gwe yogerako si owa Bible. Mulala tukaddemu Mary oli owa Bible ne Vatican gwe yogerako mulala. Nnyo tebakwatagana kubanga oli ye bamuwa taito egamba nti she is the Queen of Heaven. Ffe mu Bible tugikwata ne tugisoma Queen of Heaven taito eyo erabikira mu bitabo bya munyiriri 2 erabikira mu Yeremaya. Era Yeremaya bw'aba ayogera ku Queen of Heaven ayogera ku katonda omukazi ayayitibwanga Ashtor oyo yasinzibwanga Abayisirayiri abaagwa oba yali katonda. Bwe tugenda ennyo okunoonyereza ebitabo bitulaga nti yali connected ne Baal. Okategedde yali connected ne Baal sinakindi okubeera nti yali mukyala we. So Queen of Heaven oyo Ashtor, she's a demigod. Muzimu musambwa. Tukaddemu muzimu musambwa. Queen of Heaven. Bible esomesa mu Yeremaya. Mbikulira ekitabo ekiyitibwa ekya Yeremaya. Tugenda kudduka mangu kubanga obudde tetulina. Yeremaya 7:18 tugenda kudduka. Nina video endala gye njagala okuwa tumalirize tetugenda kukomawo mu kitundu kyakubiri. Yeremaya 7 tuuseewo. Yeremaya 7 olunyiriri olw'18 Bible esomesa abaana batya ab'enku bakitaabwe ne bakuma omuliro, abakazi ne bagoya obuta okufumbira kabaka w'eggulu omukazi emigaati n'okufukira bakatonda abalala ebiweebwayo ebyokunywa balyoke basunguwaze Katonda. Oluzungu lugamba the children gather wood and the fathers kindle the fire and the women knead their dough to make cakes of the Queen of Heaven and to pour out drink offerings unto other gods that they may provoke me to anger. That is Yeremaya 7:18. Yeremaya 7:18 watandika okwogerera ku kye tubayita Queen of Heaven. So Queen of Heaven kyali kikatonda, yali katonda omukazi. Queen of Heaven, the Queen of Heaven. Fe eno mu diet bwe mbanyogera ku diet twogera ku Father, Son and the Holy Spirit. Kababeere bamalayika bennyini. Tetulina we tubanyiga mu worship yaffe oba mu diet yaffe. Newankubadde balina bye baakola, newankubadde baakola bye baakola.
baweereza mukama waffe Yesu kakati abo nabo twali bakutte kakati bayambyeko ku Kristo ne bajja ne bamuweereza nolwekyo nabo tubagatte ku ekyo kye tulina okuba nga tusinza oba tubagatte ku ekyo nga Mariyamu kye yakola nolwekyo nabo tubagatte ku so tugenda kumaliriza tukola tutya tugenda kumaliriza tugasseeko bamalayika ng'eri Catholic Church obalaba nti nabo bakwata Bayuda Taddeewo bakwata Bayuda Taddeewo omukozi w'ebyewuunyo bakwata Yosefu Maria Otusaabire n'abalala bamuyinza okugattako kakati that's why nti bo balina title gye bamuwa eyitibwa Queen of Heaven. Kati Queen of Heaven mu Bayibuli teriyo wogenda kusanga Queen of Heaven obulanga nga ali connected to deity ya Bayibuli, Godhead, Father, Son and the Holy Spirit. Tekiriyo wabula Queen of Heaven kiri connected ne kikatonda ekyagwa oba kikatonda lubaale akyayitibwanga Ashto. Yeremaya anamunya tova mu Yeremaya idduka Yeremaya anamunya budde bugenze nda kuba nzirukanve wano na video gyenjagala okusembayo okubalaga. Yeremaya anamunya 17 agamba atya Yeremaya 14:7 mpa oluganda lwokola obudde naye tetulirema kutuukiriza buli kigambo ekyava mu kamwa kaffe okwotereza kabaka w'eggulu omukazi obubaane n'okumufukira ekiweebwayo ekyokunywa nga bwe twakolanga ffe ne bajjajjaffe bassekabaka baffe n'abakungu baffe n'ebibuga bya Yuda ne mu nguudo ez'e Yerusaalemi kubanga lwe twabanga n'ebyokulya ebingi ne tuba bulungi ne tutalaba bubi kakati baabeeranga n'ekikatonda kino bo Bible kyeyisita the Queen of Heaven but we will certainly do whatever the thing goeth forth out of our own mouth to burn incense unto the Queen of Heaven. Kakati bw'oneeyongereyo ng'okkirira eno wansi ojja kusomera ddala paka ya 25 agambye atya naye kasookedde tulekayo okwotereza kabaka w'eggulu omukazi obubaane n'okumufukira ebiweebwayo ebyokunywa tubadde mu kwedaaga n'okukabirira ekitala n'enjala n'ebirala ojja kukkirira wansi obudde sirina. Soma Yeremaya 17:18 soma Yeremaya anamunya 17 paka 25 ekyo what they call Queen of Heaven, mostly the Catholic Church, bo balifaalinga kuono Maria Bikira abalabikira Maria we Fatima, Maria we Jindi, waliyo Maria we Rwanda, waliyo mulala Maria abalabikira wano mu Uganda. Kategedde akantu ako kakati bo balina ekintu kye bakkiriza munda yaabwe nti Maria is part of the Godhead. That's why nti mu ssaala zaabwe bamuteekamu Maria omutugirivu nnyina Katonda otusaabire ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Maria omutugirivu ye kennyini mu Luka essuula esookera ddala Luka essuula esooka 45 soma olunyiriri luno Luka olabe Maria kiki kyeyogera. Ebigambo bino Maria bye yayogera birina ekintu kye byamujigiriza. 46 Luka esooka 46 aweereddwa omukisa Luka essuula esooka 45 tuba tusoma aweereddwa omukisa eyakkiriza kubanga birituukirizibwa ebyo bye wagambibwa Mukama. Luka essuula esooka 46 Maliyamu n'agamba nti emmeeme yange etendereza Mukama. Kakati Maliyamu yennyini yeeyogerako ng'agamba nti emmeeme yange etendereza Mukama kubanga Maliyamu ye nga bwe nakutegeezeza ku lubereberye she is nothing. Why? Kubanga ekyafuluma mu ye Katonda yali asobola okukikozesa, Katonda yali asobola okukibbulukukira mu kintu ekirala. Kristo era alina obusobozi obugwi
wakategedde era alina obusobozi obugwi. Kati Maria was just a used vessel, yali just used. Wakategedde naye kyeyazaala si gwe gwali ogusoose ekintu ekyokubeerawo, kyaliwo okuva dda. Kankikozesa ekigambo ekyo, kyaliwo okuva dda. Kristo yaliwo kuva dda nga n'emisingi gy'ensi teginnaba na kubeerawo. So ye nga waali, Daniel yagamba nti omukadde ow'edda. That's why ye Mariamu yagamba nti emmeeme yange etendereza Mukama. Yakimanyi. Kakati singa tumukwata netutandika okwagala okumunoonya bwe tumunyiga mu daily services zaffe, yazaala Yesu tufuneyo obudde tumulowoozeeko basi, tuba tugenda kuddayo eri tutandike naffe bali okumuyita okumunoonyeza ekifo ekyomuwendo, tumalirize nga tumuyita Queen of Heaven, whereby Queen of Heaven gwe boogerako mulala. Queen of Heaven is Ashtosh, kikatonda ekikazi ekyagwa ekyali kikazi kya Baal. Kati Mariamu asigala ayogera wansi n'agamba nti n'omwoyo gwange gusanyukidde Katonda omulokozi wange. Tukaddemu, n'omwoyo gwange gusanyukidde Katonda omulokozi wange. Kati ye Mariamu yakimanyi, and my spirit has rejoiced in God my Savior. Kati ye kyengugambye ndi ye naye kennyini akimanyi oli mulala, was just a vessel used. Kati singa tumuteekawo ne tutandika okumulowoozaako avuma Maria. In fact teri n'omu avuma Maria. Naye ate sisobola muteeka ndoza nemmala nyinza n'omala n'omwaka nga simuyisizza mu kamwa kange. Why? Kubanga he was just used. Sirina we mugatta mu dayati yange. Kati waliwo enjogera yegereseza nti osobola okwagala taatawo maamawo, osobola okwagala omwana n'okyawa maama we. Ebigambo ebyo byogerwa ebyo weebito byakunoonya kuganja. Na video gina postinze awo ku Facebook. Nigeria kanisa namba yesebo wange mukazi ye kanisa kati agikyusizza. Era batandise okuwandika ebigambo bya Maria, njigoberera nnyo na postinze video eyo. Era Maria kati wali afuuse ekimu ku bintu bye bagattako mu kanisa ya Kristo. Anaate kanisa erisigala eri mu kuba mu ngalo. Wakategedde kyeyakola yakikola. Lwaki sikikubira nnyo mu ngalo? No, kubanga si gwe gwali gusoose. Kristo okubeerawo mu mubiri yaliwo. Yes, kale njaga kale yeebale sigattako. Kubanga olubuto lwe yali teyeegatta na muntu. Teyeegatta na muntu. N'ekyokubiri Kristo yaliwo kuva dda. He's the age, he's the beginning of the age. Tuli fenna. Mariamu yekyava agamba, and my spirit rejoices in God my Savior. My soul doth magnify the Lord. Kakati bujje kasita agamba nti ommeeme yange esanyukira Mukama. Kati ate nze sola kuvaayo kusanyukira Maria. Nedda. Basobola kuvaayo kumusanyukira. Singa nvaayo ne musanyukira, then kitegeeza nti ate ngenda kugattako ku dayati ya Katonda, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu ne Maria. Weyabaye tuba tugenze ate kusinza bifaananyi. Mbaagala nnyo. Ebigambo bino ebiseera singa tubyogera olw'okwagala okusanyusa abantu. Nalabye komenti z'Abakatuliki nga bagamba kakati n'abasumba nammwe mutandise okutegeera ekyama kya Maria ebyo. Ekitegedde bulijjo Mama Maria bamwagala. Kati mama kasita mwogedde ku Mama Maria, kati naffe awo tuli mikwano gyammwe. Nti bifaanaganako bwe bityo. Kati Omukatuliki ogendamu obuulira otya enjiri alokoke. Already nga bw'omutegedde Mama Maria mulungi, abavuma Mama Maria. No. Mbaagala nnyo. Nansomye nti waliwo kyetutegedde. Nze Nicholas wano Deputy Jesus. Yalabategeeza Mukama mulungi era mwesigwa. Abankumire Mukama mukulikeeyo. Ababadde wa Apostle Naboth namwe ababadde mu services ez'enjawulo namwe ababaddeyo Namayumba mu service mu bifo eby'enjawulo. Mukama bankumire.
abanjagalire mbagala nnyo tetugatta Maria mu bintu bino yakola kyaggwa ng'enkuba etonnya lwazi lwange Mukama ye gwe lwazi mwenne kweka ng'amayengo mangi ng'enkuba etonnya empewo kefuwe obunyogovu bujje mugwe mwenne kwese ebyo tebinyinze laba teweeba katobongota olwana entalo zange woli omuyaga ne bwegukunta guddamu woli abalabe ne bwe bateesa baddamu mutima gwange wummula ojja kuwangula nze nekwese mugwe olwazi nyini bulamu bwange mu bulumi mu kubulwa wadde okutya ensi yonna ngenekyange nteko ebirowoozo bingi tebitengulenga mutima gwange nze kasita mbeera mugwe lwazi lwange. This song is an inspiration from the book of Psalms chapter 18. The Lord is my rock and my strength. Danieli yekweka mukko lwazi n'empologoma tezasobola kubotola Shedraki ne banne baali munda mukwe era omuliro tegwabayinza kale ne bwe basiikuula enfuufu ne bwe batega obutego yategula naawe wesiga oyo watayiwa ojja kuwangula nimba mu kubulwa wadde okutya ensi yonna ngenekyange nteko ebirowoozo bingi tebitengulenga